ekiseera evening drive kyekutuusizako akava mu ddwaniro. Emiranda, emizinga, okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta. So buli wozza amaaso mu mawanga ge tutera okwogerako omusaayi gwo guba gukulukuta buli kaseera. Kakati mu Rafa, eddwaliro lya Rafa Hospital, abamawulire babadde bakyakwata eddwaliro, ebikompani byoka bikasukibwa ku ddwaliro. Nanga abasajja Abayisirayiri bano si bangu. Baba kuba awabi. Baba kuba awabi. Kakati abadde bakkirira mu Rafa eno mu Maserengeta nabo era balumbiddwa ebikompola babyongedde. Bo basajja abagundi abali mu Gaza aba El Qasim Brigades bakube targets eziwerako bwe bakuba bano babongera busungu. Bwe bakuba bongera busungu. Israel etandise okubanga munange Kuwait Hospital mu Rafa gye bakubye ebikompola. Waliwo eddwaliro aba Kuwait bazimba neryo libakubye ebikompola wali mu Rafa lye mbadde gambako. Aba Al Qasim oba Al Qas Brigade bakati bo bakyagenda maaso okuba enfu ez'enjawulo ez'Abayisirayiri. Osekera bulungi nnyo. Kati abakulembeze bagamba nti youth batandise okwagala okulumba emmeeri ennwanyi ey'Amerika. Ekiyinza okuleeta obuzibu kino. Kiyinza okuba ekizibu. Ambulance ezibadde mu Jabalia ezibadde zigenda maaso okuba nga ziyamba abantu okubajja mu nfu ezirumbiddwa nazo Israeli esuddeko bomu. Bannange ebyo ndowooza mbiwulira. Kale ebifo ebizibu by'okubeeramu ye Rafa ne Khan Yunis bye bisinza okuba ennyo Israeli. Era zi vidiyo ez'enjawulo ezivaayo ziraga ng'abasajja abadde bakwatiddwa Israeli n'abakazi balengeddwa badduka. Olwo n'Abayisirayiri ne batandika okubawerekereza amasasi. Israeli egamba nti ebadde erowooza balumbaganye ebadduka. Babakubye ssebo amasasi. Abapalestina 6 be bakattibwa mu Jabalia refugee camp mu nnaku eziyise 5. Ate nga Israeli egambye tegenda kuwummuza mundu. Ogawulidde aga amakulu ago. So kati awo nno muganda ge Sseruganda we twagadde okulengeza ovanga ku muntu akuba abantu amasasi abadduka abantu ba bulijjo n'okubasulako zibbomu. Ambulance eziyamba abantu abalumiziddwa nazo ne bazisulako bbomu. Awo kitegeeza nti Israeli ekyalumye n'ogwengulu egamba erina okulagako abasajja bano Abapalestina nti bo tebasaaga. So awo nno we tuli katulindire ekinaddako naye nga tuwulidde oluvuuvuumu nti emmeeri z'Amerika ennwanyi abasajja aba youth aba Yemen baga essaawa yonna bagazoolekereza mizinga. Nazoolekeza nno ojja kuwulira.